Ebintu by'ebishushani bya drones ebitwakwihira omwanya aho akagwa kakabire omuri Kitezi Mpererwe wa Kiso District. Okuchura enaku nibyo byijwira abantu bingi abaferirwa abakunda baabo omu kigwerereza eki izooba lya nyamwebazyo. Batuwe baganda bafe baganda bage besitu mikwano jange mwenda bonna mbetaaga kati nzobadde wenje kigere ngati we wajjo olatika wenje kigere wajjo olatika kati banange kuba enduru bane mudduke kutanga banga kali nayo nebuliramu awo naona abadde wa mayumba biralo byente wansi wonna wabaddewo mayumba agabaddemu abantu kyase baddembi nakulwadde lwa weekend abantu nga bakyali mu mayumba gaabwe abaana tebasomye. Ahitwizira hambeho abantu 17 nibo baba bazoirwe okuzumu aho kasasiro ebazikire. Mugati gw'abantu bameka? Mugati gw'abantu bange bali musanvu. Abapangisa sibamanyi bali bameka n'abantu. Emizigo gibadde mukaaga. Amaka garukurengigana gateganisibwe kigwereza eki kandi amatungo gatakamanyirwa omuhendo gacwekerire. Sibadde omba deri kuduka mwana yankubidde si nti mama afiiridde mu nyumba ne batabani wange omukulu nnyo naye tiifu ne tiifu afiiriddemu. Kasasireji eyohokera omwanya ogurukwingana kilometers 4. Kyannaku nnyo okulaba ng'olwali mu butuufu ne bwe tuyimiridde wano wennyini era abantu bakyaliwo kubanga nze wano mmanyiwo bulungi nnyo era mbadde mpitamu ebiseera ebisinga obungi. Akono obusatu muna nawo kakono zinkono solabanga ne kunte nabakujja omulambo ko twasisola bakumacha nga temuna gugo ego twayambusiza wali kasasure katandika kushuka omwanya ogu kuyaruka 19 kandi neshukwaho kuruga mu myanya nka Kampala Wakiso hamwe n'ebindi bicweka ebya mukono. Omu butumwa bwa presidenti ari kusasira abatura abaferirwa abantu babo yareko butashemerwa ahawa abantu okutura hihe na Kasasirweji. Gasha kwa Paul Tulyamureba.